Katonda kyakuleseewo. Omanyi bw'okola ekibi emirundi emingi ng'okiddiringana. Obanga agandi Katonda yakuwa layisinsi. Kingambira akuliraanye. Ngambira naddala abo basingoozi abalina akaboozi okusinga n'abafumbo. Yanguya. Tulina agavubuka agatayagala kuwasa buli kaseera agafuna ebyobwereere. N'omugamba wase eyazalako nagani atwala eyazalako. Naawe ababo bazaalira mu kondomu n'osuula. Wazalako lwakuba ababo bali kasasiro. Togaananga kutwala mukazi yazalako ng'omanyisi gw'ogenda okusooka okwegatta naye. Wakiri aba yaguma n'akazaala. Ne bw'aba ayinako eyajjamu naye ayinako eyaleeta. Naye gwe n'osuula obwana okuvanga lumu. Mboliza neba nti olunaku olukozesa otya. Olunaku twogera ku ssaawa 2 mwezi. Emisana okola ki? Ekiro. Eno enjiri enyumye tujja gibulira aba. Emisana okola ki ate? Ekiro okola ki? Kinyuma n'oyimba ne bw'oba oli ku mizigo. Eri bali mu disiko etaliiko ngoma. Nawe nonoga nti ndi mulokole. Sana n'ekiro ndi mulokole. Kamulekanye ndi mulokole. Guno omulembe tulina abalokole n'abalokole. Ogwa mbaliwa.